tuparkinga wabweru wa gate, sorry, outside the fence. Mumotoka, we had sex with my ex, mumotoka. Obudde ne bukya wabweru w'ennyumba y'omusajja, can you imagine? Kati butuuka oli amala avuga emmotoka yaddayo agenda. Nkonkona Guy, bambi Guy nga nzigulira, mukunzigulira. Nali nnyweddemu nga nkoye, but I knew his weakness. Yantunako manyi omuntu okukwata omukono gwe guti ne gugwa eri nga okooye, you've had sex with someone else, okomyeyo woono. I save. Why do you call yourself Mami Waters? Ngaina manji. Wanji mama. Oinachi? Manji. Oinachi? Waters. That's why you named yourself Mami Waters? Yeah. Who told you? Bruno. Who told you? Who said you have? Oli mu Indonesia. Uganda. Toli mu Indonesia. Ndi mu Uganda. Nganda boli mu Indonesia. Oli mu nsi ki? Uganda. Ewa. Zibanyi. Umanyi. For the location of the place. Lugala. Kasubi. Before Kasubi, Mengo. Lugala is in Mengo, right? After Mengo. Bruno, nkujjukire Nankulabye. Nze buli omu yakimanyi mbeera Nankulabye eyo mbeerayo nnyo. Nali mbeerayo ne mbaayo. Nze nali akyebani Nankulabye. Totaawo. Waliwo akaduuka k'oyo omuwala eyali looya nga atunda movies then amala n'atandika otunda ziwayini naye amala n'avaawo. Nze nali mbeeramu omunankulabye almost abantu abasinga bali bantu bange. So wayita Mami Waters because you think you have Yeah. Wakazi mwina amanya kati ani yakuwa engule eyo? Simanyi. Anyway. Kati wadde agala tunyumiza ki leero ku kyampanya? Like kyampanya w'ejjo eyabadde ow'abasajja nga boogera how women have broken them. I felt like if I was on the live, I would also give an opinion that defends men. Okay. And the sad story I have, and was njagala manyumizemu experience gye nayisaamu Guy omu. So here comes Nina Guy yali akolera ku MRI Kampala akuba lintu maroon. Information nga bitundu by'abantu. Okay, sorry. So yakoleranga awo bambi Guy ono namusanga ku campus, nali ku campus era ku buli erimu. So this guy happened to love me, naye because I didn't like his height. What was wrong with his height? Ngalinga DJ Roger. Exactly. Yani Roger simwagala. Kakati bambi Guy ono namukolanganya ebyakadingo. So yanjagala like he could do all the things right. Naye nga nyinayo ka ex kange. So I would keep on going to the ex. Kati lwali lunaku lumu bambi waliyo open bar, mwangambe mentioninga before, waliwo open bar mu kifo ekimu. So twakomawo ne ex nga ex yantutte. Ne tukomawo ne tuparkinga wabweru wa gate. Sorry, outside the fence. Mumotoka, we had sex with my ex. Mumotoka, obudde ne bukya wabweru w'ennyumba y'omusajja, can you imagine? Kati butuuka oli amala avuga emmotoka yaddayo agenda. Nkonkona Guy, bambi Guy nga nzigulira, mukunzigulira. Nali nnyweddemu nga nkoye, but I knew his weakness. Yantunako manyi omuntu okukwata omukono gwe guti ne gugwa eri nga okooye, you've had sex with someone else, okomyeyo woono.
Nankwata nangamba Carol bakwebaseeko. But I knew his weakness. Nga wagezaako okwagala okugamba nti nombu anyombesa lwaki naye nze I knew that he really needed sex. Nga naye muteerawo we have sex ng'ebyo abyerabira. By the way, these things are true story. Many girls out there do these things to men. Like Yes. they do them to men. So yeah, it's okay. You can Kaakati nga mmanyi weakness ye nga mmanya bwe naamuwaako agenda kyerabira. So we kept on like that. Ng'olumu they could drop me outside. Ng'ajja wabweru olumu ne yeetegereza emmotoka ne yeetegereza omuntu aba akuleese. Bambi ng'akulaga alumwa. Nzijukira ne mu lockdown twatambulanga ekiro nga mumanyi gamu gy'obeeramu. Obeera mu bantu abakugamba naye gayita kusaana biki ky'okitegeera kati gwe oba onoonya omuntu amusingako but in real life teri muntu asinga ono gw'oyina cause ono gw'oyina yaba akukolera buli kimu. And one thing I can tell people, bw'obanga obonyaabonya omuntu nga you're making someone go through a heartbreak, Kama is a bitch. Oli omuvubuka yandabirira, but I'm telling you whatever I made him go through, byonna mbirabyeko. I chose akadde kaatuka ng'akooye obwenzi bwange ng'abukooye. So what he had to do is to chase me. Nga buli kadde abeera ngoba Carol genda sigenda kukusobola. So what I did, ne nkubira maama we. Maama yali yaŋŋamba nti bwe muba mufunye obutakkaanya onkubiranga essimu nja biresolvinga. Ne nkubira maama we. Maama we namukubira n'ajja. Bwe yajja baamugamba mwenzi biki ne bangoba baŋŋamba gendako wiiki 2 genda nnyoka akubuulirire. Nyoka okumbuulira nze nnyina gye nalaga layini eba mpanvu olondako omu. Naye oyo gw'oba olonze yeba passcode eri obulamu bw'ogenda osanga bwe wayisaamu oli omulala. Sokoleke. Yeah. Ako sikategedde olina gye walaga n'okola ki? Like bwe bangoba ng'akooye obwenzi ye nangamba ŋŋende. Kati mu kugenda nnyina yajja nangamba ŋŋende wa mamange bambuulirire. But what I decided is to go to another man. Layini eba mpanvu. Naye ono gw'oba olonze ng'ovudde mu buli relationship efairinze because of your behaviors. Eno gy'olaga gy'ogenda okusanga all the payments. Buli kimu ky'obadde oyisaamu oli okisanga eno gy'olaze. I went to a life where mu kusooka it was a love bomb. Guy yampa buli kimu nga bw'okiraba. Wayitawo emyaka egyo 2 yambonyabonya. Mu kumbonyabonya yantuuza ne wansi lumu yantuuza n'aŋŋamba jangu. N'aŋŋamba ne mubuuza nga naye we are almost 4 years. Ki ekigenda maaso between me and you? N'aŋŋamba golowooza ki ekigenda maaso? Kitegeera. Guy n'aŋŋamba bulungi nnyo nze simanyi, maybe God knows, okitegeera. But I'm in a relationship of 4 years, no kid, no hope of marriage. Biri byonna bye nali mpisaamu oli byonna mbisanze eno. Guy acheatinga, afuna affairs n'abawala ku mulimu, akomawo waka, you don't have to question him. We reached a time we separated bedrooms ng'asulawo ensula mu room yange. Okitegeera. Sex wise, can you imagine? Guy nga taagala namusembera agamba tonkoonako sembera eri. Bye nakola ng'oli jjukira okomawo okkuse waliwo abakumatizza. Kati otuuka eno bambi kano kagayi ng'awulira ayagala he wants you to do it naye okkuse
tokkiriza nakukwatako ako is disgusting kati byosanga eno buli kimu era all the heartbreaks I made that guy go through I've seen them natuka kadde ne mukubirako essimu ne mugamba nsonyiwa nali muto saamanya nali simanyi bw'oba muto oba tomanyi kyakkola oba olabanga bagayi nga bakristo panda oyagala gayi ng'alina erinnya oyagala gayi ng'alina amamotoka gayi yatukako n'akadde n'agulayo akamotoka yagula ka golf ansanyuse naye nga